Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo. Waliwo eyambuuzizza nti obutiko obubaala obukozesa otya okweyambulula ebizibu oba okuggyako eddogo. Oli yambuuzizza nti obutiko obubaala obwo obukozesa otya okweyambulula. Obutiko obubaala kituufu bukola bulungi nnyo ku nsonga ey'okweyambulula. Bukola bulungi nnyo, osobola obukozesa ne weeyambululako ebikusumbuwa, ate era osobola obunaaba ng'oyagala ofune ku mikisa, ofune ku ebyo, ng'oyagala ofune ku mikisa, oyagala ofune ku birungi, okutangaaza emikisa gyo, ate era osobola obunaaba bulungi nnyo. Obwo obutiko obubaala osobola obukozesa bulungi nnyo ku nsonga eyo ekumalako emirembe. Kati olunaku olwaleero katunuulire obukozesa otya okweyambulula, olw'ensonga ti ggwe kiwabuuzizza nti obutiko obubaala okozesa otya okweyambulula, nti era busobola okuyamba mu nsonga eyo. Busobola okuyamba bulungi nnyo ku nsonga y'okweyambulula. Tusooke tutunuulire okweyambulula mu kubunaaba ng'oyagala okutangaaza emikisa gyo, tujja kitunuulira maaso kaawo. Tusooke tutunuulire okweyambulula obukozesa otya obutiko obubaala. Okusookera ddala ofuna obutiko bwe bayita obutiko obubaala, bw'omala okubufuna n'ofuna n'omunnyo. Bintu bibiri ebyo by'ogenda okukozesa ng'obadde oyagala okweyambulula ng'okozesa obutiko wamu n'omunnyo. Naddala ggwe oyagala okweyambululako ebisiraani, okwegobako eddogo, omudiba, obutawe, ebintu ebyo eby'enjawulo ebibeera ku bantu. Naye obuzibu obuli ku butiko buno, naddala ng'ogasseemu omunnyo, tolina kubeera ng'obinaaba buli kaseera, nedda, olw'ensonga nti oteekamu omunnyo nga mungi. Ate jjukira omunnyo ogwo si mulungi ku lususu kuno kungulu gwokya. Naddala mu abakyala abalina ensusu empeweevu, kiba kyangu omunnyo ogwo kwonoona olususu lwo. Kati n'olwekyo osobola okukikola mu mwaka, osobola okukikozesaamu omulundi gumu ng'okozesa obutiko obwo obubaala ku nsonga y'okweyambulula. Olw'ensonga ofuna obutiko obwo bulungi nnyo n'obuteeka mu ssefuliya oba mu kaseffuliya n'oteekamu amazzi. Kisinziira obutiko bw'olina, osobola okuteekamu amazzi, oteekamu matonotono. Tugeze ofunye obutiko kitundu kya kikopo oba ekikopo kimu, biyiwe mu kaseffuliya bulungi nnyo. Teekamu ebikopo by'amazzi nga 4 oba 5. Kati funa omunnyo, teekamu omunnyo nga mungi, okitegeera, oba n'ogulayo kamu ak'olukumi n'okayiwamu. Kugamba olina okussaamu omunnyo nga tosobola kubulya naye baba bakuwaana bw'otyo. Kati bw'omala okussaamu omunnyo, teeka ku kyoto bitokotere ddala bulungi. Bimala okutokota buggyeeko, buteeke wansi awo buwole bulungi nnyo. Kati bw'omala buyiwe mu bbaafu, yiwa amazzi ago mu bbaafu oba mu kabaketi oba mu kataasa, kyonna ky'oba ofunye yiwamu amazzi gokka ge twetaagamu. Obutiko buleke mu ssefuliya, yiwamu mazzi gokka, amazzi ago oba supu ow'obutiko oyo. Kati supu oyo funawo dda obeere ng'onaaba, weeyire amazzi ago, naye olina ganaaba budde bwa kawungeezi ssaawa nga 2-3, olw'ensonga nti olina kubinaaba ng'enjuba egudde oba ng'enjuba ng'egenze okwebaka. Onaaba olaamiriza, onaaba oyogera bulungi nnyo ng'onaaba obutiko obwo ku nsonga y'okweyambulula gwe yabadde abuuza. Onaaba oyogera ng'olaamiriza ng'ogamba nti buno butiko njagala buntikkuleko ebyo byonna ebitali birungi. Buno butiko njagala buntikkuleko ebyo byonna ebitali birungi. Buntikkuleko ebisiraani, buntikkuleko obutaweebwa, buntikkuleko omudibo, buntikkuleko olutwe, buntikkuleko n'obutaagalibwa. Kwega byonna ojja obimenya ebyo ebitali birungi. Buntikkuleko ebyo byonna ebitali birungi ebyanteekebwako buli oyo eyali alidde ku munnyo. Okitegeera, bw'otyo beera ng'olaamiriza. Naaba ng'olaamiriza gwe yabadde abuuza ku nsonga y'obutiko. Osobola okweyambulula bulungi ng'okozesa obutiko obwo. Bw'obeera onaaba eddagala eryo, nkusaba olinaabira ebweru, tolinaabira mu kinaabiro, linaabira ebweru w'ekinaabiro, bweru wa nnyumba. Tonaabira mu kinaabiro ddagala, naddala eryo libeera ery'okweyambululako ebintu ebyo ebitali birungi. Olina kulinaabira bbalibbali gy'otajja kuyita mangu, gy'otajja kubeera ng'ate oddamu okunaabirayo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo mbeere bulungi, mweraba.